Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority. I apologize because I need the law to be given a card for nope. I really apologize, Madam Speaker. No, I keep agreeing with him. The problem. His Excellency Robert Kyagulanyi akyabalumiziza ddala emitwe mu Parliament olunaku olwaleero tewali kyebali mu kwogera ku amendment bill wamu n'ebirala ebigenda mu maaso awo mu Parliament nga tebamugattamu omutabani w'omukulu Obote naye mu maaso awo ate olowooza naye tamazina amugattamu mu bintu bye ogenda kubanga byonna obyerabirako nabagamba dda nti Bobi Wine ayinza okubeera nga ali godsent ne mulowooza nti no hambalimba nga tetunagendayo video eno mu mutima mulungi gwe foot soldier eyo oba gwe Uganda mbadde nsaba ogimpeleka like wenkaso tambula katukire bonna abanjagedde okumanya kweno information naddala Uganda abaatawagidde eno military amendment bill wamu n'abo wapali eyo sides eyo tomanya nga gwe ogiwagira ogenda kubanga otubuli endoozi mu comment section lwaki ogiwagira oba lwaki togiwagira naku olwaleero waliwo omukulu amanyikidwa nga macho ndowooza mwena mumumanyi bulungi nasobodde kubanga mba playingirako video nga tutandika omukulu yagenze maaso n'aluba His Excellency Robert Kyagulanyi namuvumira ddala n'ebigambo ebibadde binene nnyo omukulu Lop ne bamuyita ku flop n'agamba nti otagenda kwogera mpaka ng'akoze ki mpaka nga yeetuntidde Bobi Wine obviously abadde alina okwetonda kubanga ne speaker yadda mugambye mbuno tagenda kumukkiriza okuddamu okutula Parliament waba takoze ki waba ta withdrawings bye yayogedde awo nyini nyagola okujjukiza olowooza lwaki Bobi Wine bamugatta mu zino ensonga bandi badde bagenda mu maaso ku debatinga ku military bill amendment ne basalawo bagenda giyisa oba ndakoza basinga balire bagamba nti no bamala dokubasasula era kigenda kola ki okuyita soko ulize omukulu Lop nga kyagezako kubeera nga abacyankalanya hamukoti tumaito yongereyo. Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority. I apologize because I need the law to be given a card for nope. I really apologize, Madam Speaker. No, I keep agreeing with him. The problem is his boss who talks hopelessly. Madam Speaker, I withdraw that statement. No. Yeah. I withdraw that statement. Madam Speaker, I have withdrawn it. But Madam Speaker, Honorable Namuga, the foot soldier has no authority to stand and point at me. Has no authority to stand at... Goretti. Honorable, when a member raises the point of order, you sit. Right, Honorable Speaker? The Honorable Hon Macho, Member of Parliament for Busia Municipality, has said something interesting. He has said that my boss always speaks hopelessly. Honorable Speaker, as leader of the opposition and in this House, my boss is you. You are the Speaker of Parliament. I work under you as Speaker of Parliament. We all work under you as our Speaker and casually as our boss. Is Honorable Macho in order to say that the Speaker speaks hopelessly? Honorable Macho, you have the most brilliant Speaker if you don't know, who does not go to National Theatre, very sober 24/7. You're not in order. Can you withdraw your statement? Madam Speaker, with all due respect to your chair, as one of the best speakers in Uganda since independence, I was not referring to you, I was referring to the boss of his political party. And he knows so can you withdraw? Madam Speaker, I withdraw for the purpose of decorum and apologize. And therefore I apologize because I need the law to be given a card for nope. I really apologize, Madam Speaker. Thank you. The CDF is running on this script which says policies regarding matters as human rights, social, political, religious, etc. will be determined and formulated solely by the NRM and the high command of the NRA. You're hearing that? They should be determined. Now, a God-given fundamental right of association, a God-given fundamental right of political opinion is now to be subjected to something called the high command. What is this high command? Are they God endowed? Are they special? They're not. They're human beings. And then such policies will ultimately be passed by the NRC. In the NRC, they mean the legislative organ, which they used to call the legislative organ of the revolution. So, this is the expectation. High Command is sending it to Parliament. Parliament is supposed to pass it as a legislative, as an appendage of the revolution. I am not part of that revolution.
I am part of citizens of Uganda, and I'm prepared to determine my own future, whether you like it or not, whether you put it in document and whether you try to enforce it. I will. Whatever you do, I am determined that the rights, fundamental rights, as enshrined in the Constitution and enshrined in all these documents, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter on Human and People's Rights, all of those documents enshrine and know that those fundamental rights are not granted by any organ, especially not the High Command. Bannange bujingo kye kyamutuukako. Erinnya Kyagulanyi takyalijjukira. Ffe tukulaba weepima. Mwalimbalimbanga mukama wammwe nti Kyagulanyi muyinza omugoba mu bantu. Wagenda okuddamu okulaba kyaki ng'obutebe bwetuddeko. Abakuba engalo tebakyakuba. N'otandika ogenda ofuluma ebweru ng'abantu bakutunuulira olinga alina byobbye. Oyo Kyagulanyi ng'otandise okwefuula bw'omwasamira. Otandika okumagamaga nga teri ekikugoba, ekyo nkubuulira. Balimbalimbanga mukama waabwe. Ogenda olabanga n'akasente ke wali ofuba okufuna ng'eyasigala wali eri yali akusinga. Twagenza okuddamu okulaba Bujingo ng'apuliikinga Mr. and Mrs. Smith. Awo we nagwiriddewo ekigo, erinnya Kyagulanyi tokyalijjukira. Beesiba ku bisiyaga bagenda okuddamu okuwulira nga mukama waabwe akasente k'ebisiyaga yakakuba mu nsawo. Ne batuuka nga tebakyalina kye bagamba bantu. Mutuuseewa. Ako tukabagamba nti waliyo bajjajjammwe abaabasooka era abaayagala okweŋŋanga Kyagulanyi. Yabasuulira ddala eddalu ne bagwira ddala eddalu. Ne tuwulira nga bagwiridde ddala eddalu naye nga talina wadde tewali amuloze. Otandika okutambula mu bantu nga bakuboola. Otandika okunoonya ssente nga tezikyajja, ekyo nkikubuulira. Gwe weeteekeko kaasi. Oyasamire Munnayuganda ali mu kubonaabona. Weefuule nti osobola okukkakkanya Kyagulanyi. Tewali sayizi etakkakkanye, ekyo nkikubuulira. Where are they kati sawa zino baliwa? Bonna abagezezzaako ogenda okuddamu okulaba mayinja. Okuddamu okulaba Kasaliini kusaasira. Bonna obulamu buli eri. Oba okwassociatinga mu bantu ng'oli awo peacefully. Bonna bwavaawo. Tugenda okuddamu okulengera omutujju. Tugenda okuddamu okulengera ono gwe baakubasigida mu kyenyi. Tugenda bonna tebakyalina wadde impact. Balimbalimbanga Museveni nti bo balina obusobozi obusobola okukkakkanya Kyagulanyi. Ekyo nkubuulira. Kati waliwo buno obwana obuto obulowooza nti bo bunajja. Bajjajjammwe mugende mubeebuuzeeko. Bw'oba oyogedde naye obulungi n'akuzza mu kasondo obulungi asobola okunnyonnyola obulumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.